wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Mutima gwange nze nnemerawo siva ku kkubo mbeerawo paka niwe bakuba amasasi nze sivaawo. You have been killing, you are now going to die. Your only way is to surrender. Even this looking for you, because in the looking we may get you and you don't get out. But if you surrender for us, we never kill. Museveni ne government yammwe n'ebitongole by'okwetta mulekerawo okukonda eddiini ya Katonda y'Abayisiraamu nga mugifuula ey'Abatuttu. Aba NRM abali mu bitundu mubaamu be baalonda nga bakutambulirako. Amampaati mpolida okwessaawo okwewulira essajja n'okwerowooza kw'obutegevu bw'olubeerera si engeri gye tulonda wabula ekikulu ekugjawo Museveni tutereeze demokrasiya. The social media apparatus has been saying that Museveni is dead. ati abagati Uganda etudde ku Museveni wali ekugamba yagitendekawo yasangawo tusanga era jajjira ki ajajirekawo. So tulina kyogenda kugamba bantu kati nga tuvudda bwe mbagamba nti musabire eggwanga Uganda mwe njagala mumpulirize bulungi. Bw'oba omanyi nti oli businesswoman ng'oli mu Uganda, more especially mu Buganda. Bw'oba omanyi ng'oli politician ng'oli mu Buganda, ng'oli mu Uganda. Bw'oba omanyi nti oli minister mu gavumenti oba ng'oli munnamagye ng'olina endowooza ey'okukyusa obuyinza, wuliriza bulungi tutandise video kati. Kavudde kwanjula katandise. Information mbawa ya bwerere, security mbawa za bwerere, ebyokwenda bya bwerere. Abatawulidde nze tebinkwatako. It's none of my business as long as I've warned you. If you get killed, I'm not responsible about your stupidness. All right. Bobango ku biti byemmenye nga muogwa mpuliriza bulungi. Ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, omuli ekitongole the Internal Security Organization, that is ISO, omuli CID, Crime Intelligence, ekikulu. Njagala okukoowola ekibiina kyange ekya Nuupu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu kuba kati abalamuzi bayimiridde ab'executive bayimirira parliament yayimirira ffe aba Nuupu tuyimiridde luddawa ensi eteekwa okutuwulira. Nasaba President Kyagulanyi awandiike ebbaluwa nga ya Luzungu n'ebigambo byogere mu Luzungu bali abazungu gyabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde. Njagala kukulira eddoboozi lya President Kyagulanyi, njagala kukulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya. Ssebo Oweekitiibwa Abeddi Bwanika, nga bw'olina ansa gy'onoonya okuva mu ffe, ate naffe tulina ansa gye tunoonya okuva mu ggwe. Nga situnnakubuulira wa we tuyimiridde, naffe tubadde twagala okumanya wa w'oyimiridde okusinziira ku mawulire agabungeesebwa nti Abeddi Bwanika weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu n'omwana. Omwana eyali badde omuzzukulu mbw'ate ye ggwe taata we lwa nsonga wamuzaala mu muwalawo. Kaakati olw'okuba ffe tetwagala kukonjera, olw'okuba ffe tetwagala kutemako muntu bigambo, y'ensonga lwaki twagala kive mu kamwako ggwe wennyini Abeddi Bwanika ng'okyeyogerere watali kubuzaabuza sseba Abeddi Bwanika. Weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wafunisa muwalawo gwe bayita Namugambe olubuto oba nedda? Wazaala muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Sseba Abeddi Bwanika ssebo Oweekitiibwa ennyo, naffe tulindiridde ansi eyo okuva mu ggwe. Ebigambo bibadde nga bibungeesebwanga naye nga ffe twewala nnyo okutemajjako omuntu ekigambo. Kwe kukulinda ssebo Oweekitiibwa ennyo gojja otwennyonnyolere oba bituufu nga weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe oba ng'omwana wa Namugambe wo oba omwana wa Namugambe muzzukulu. Ssebo otutangaazeemuuko nga naye bw'oyagala okutangaazamuuko. Abeddi Bwanika,
weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wazaala muwala wo gwe bayita Namugambe omwana oba nedda? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Sebo naffe tulinze otuddemu, then bwona amala okutuddamu naffe tugenda kukwanikula kuwa we tuyimiridde sebo ku nsonga eyo gyoyogerako. Weebaka ku Namugambe oba bakuwaayiriza? Ffe tetwagala kuwaayiriza muntu. Nze njagala ekintu kimu Abeddi Bwanika agende ku TV oba ayite ku mikutu kwonna kwayogerera yeegaane nti teyeebakangako ku muwala we gwe bayita Namugambe. Takolangako John Gadanga na muwala we gwe bayita Namugambe. Tafunisangako ku muwala we gwe bayita Namugambe lubuto. Era agambe nti omwana wa Namugambe muzzukulu we so si mwana we. Kubanga agayitingana galaga nti Abeddi Bwanika weebaka ku muwala we gwe bayita Namugambe. Tewakoma kumwebakako bwebasi nti oleesa amawano agataata okwebaka ku mwana we, wabula wamufunisa olubuto. Olubuto tewakoma kulumufunisa bufunisa, wabula omwana olubuto yaluzaala. Kakati tusaba tunnyonnyola mu ssebo w'ekitiibwa Abeddi Bwanika, weebaka ku muwala wo oba nedda? Wamuzaalamu omwana oba nedda? Bakuwaayiriza buwaayiriza oba bituufu? Kakano ssebo tulinze kiva gy'oli ssebo w'ekitiibwa ennyo Abeddi Bwanika. Omanyi abantu bakonjera, bayinza okuba bakonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abeddi Bwanika yeebaka ku muwala we gwe bayita Namugambe naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abeddi Bwanika yafunisa muwala we gwe bayita Namugambe olubuto naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abeddi Bwanika yazaala muwala we gwe bayita Namugambe omwana naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti omwana wa Namugambe si muzzukulu wa Bwanika wabula mwana wa Bwanika kubanga Bwanika yeebaka ku muwala we naye ng'amukonjera bukonjezi. Y'ensonga lwaki ssebo w'ekitiibwa ennyo Abeddi Bwanika tulinze kiva gy'oli. Gwe wennyini twennyonnyole oba omwana gwe bayita Namugambe omwana ow'entumbwe wennyini gwe weezaalira gwe tuyita bwoya, omwana owuwo ow'omuntumbwe oba amwebakako nga gwe taata we kaggwe ensonyi n'otakoma kumwebakako n'omufunisa olubuto n'otakoma mufunisa lubuto n'ogaa nti tumuggyemu tuleke kuleka bujulizi yadde omukululo gw'amayemukirano naye ne luzaalibwa n'okuzaalibwa ng'era omwana oyo muzzukulu wo ate nga mwana wo. Seba Abeddi Bwanika kati tulinze kiva gy'oli. Kati gwe agenda otunnyonnyola obutuufu bw'eyo ensonga oba obukyamu bw'eyo ensonga. Kozesa emikutu gye gimu kw'oyitira. Kozesa buli mukutu kw'oyitira ogyonnyonnyola ensi. Buno oba bulimba oba bituufu. Bwe buba bulimba ojja otangaaza oba olongoosa erinnya lyo. Bwe buba nga si bulimba sigalayo kale ng'otudde. Abeddi Bwanika bwe buba nga si bulimba nga bye bakwogerako nti weebaka ku muwala gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto nga si bya bulimba nga bituufu sigalayo. Naye bw'oba okimanyi nti bye bakwogerako bya bulimba nti teweebakangako ku mwana wo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu omwana ng'eyalibadde muzzukulu wo kati mwana wo, Abeddi Bwanika jangu osamba jja ebintu ebyo. Bwe bibanga bituufu sigalayo. Naye bw'oba omanyi nti bakonjera nti bakutemajjako bigambo nga tosumululangako ku musipi gwa mpale yo n'ojjamu ne zipu yo osonseke muwala wo musajja mukulu wo ewatali nsonyi zonna otuuke n'okumuzaalamu omwana. Abeddi Bwanika jangu otangaaza ensi. Kade ekibuzo kiri mu ddiira Abeddi Bwanika, weebaka ku muwala wo oba nedda? Bakuwaayiriza oba bituufu? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Ekyo tukikulekedde. Kaakano buno obusajja bulyankuzibwa kalinganga akasaanyi kalidde sente kati kalabanga n'ez'abasiya zikaagala kuzisika kali mu bipromotinga. Tuyirage tuyimiridde ku bisiyaga nga bwe byakkirizibwa ddi mu Uganda abantu okufuna sayidi ku byo. Mbuuza gwe kitaawe wammwe waka yabayitako n'abagamba nti bw'olyegadanga ku mwannyoko penaluti egenda kuba bwete. Ekintu ekitakkirizibwa waka nabagamba tekisobola kubeera discussion. Omusajja nga tulina abaana tulina abakyala
mutulaba nammwe n'embaga twazikuba bwe tukuba embaga nti embaga zisusse aye bwe tusirika nti baba abasiyazi kakati oŋŋamba otya ndage we nnyimiridde ku bisiyaga ebisiyaga byaligalaizingibwa ddi mu Uganda okusobola buli omu okufunako sayidi ye kwayimirira buno obusajja buli mu kutunda bisiyaga buleese emizezeze mu society yaffe bireese ebintu ebitaali mu society yaffe nabagamba nti bw'osanga omuntu ayogera ku bisiyaga oba abyogeddeko mu ngeri ki oba abyogeddeko mu ngeri ki abeera mu bipromotinga akakasajja kabwanika n'akatiimu kaabwe akakateeza ebyobufuzi bagenza okulaba nga tezimala zibabbyenga ewa Museveni kuba bannayuganda babaguddemu kakati yakutte contract yakupromotinga bisiyaga kyova olaba abuuza abantu oyimiridde wa kati nze omusajja omukulu ng'ombuuza we nnyimiridde ku kyebisiyaga kibangeera bwe nagamba nti Bwanika okkiriza nti wakwata muwala wo oba tewamukwata yensonga lwaki ntandise n'ekibuuzo ekyo ku bigambibwa nti wakwata omwana wo naawe osooka otunnyonnyole wakwata muwala wo oba tewamukwata ansi eri nti tosobola kwetantala kwanikula kibuuzo ekyo mu mbeera yonna kuba mu mmeera yonna mw'okyanikulirako babeera bakutyobodde n'omusajja omukulu alina abaana be omusajja omukulu alina mukyala we okujja okumubuuza waayimiridde ku bisiyaga omusajja omuganda nakabala obeera omutyobodde kubanga ebisiyaga ebitabangako mu mateeka ga Uganda nti bikkirizibwa ng'essaawa eno mulimu kubiwera ombuuza otya we nnyimiridde ku kintu ekitabangawo yo wera otya ekintu ekitabangako legal mu nsi yo okiwera otya ebisiyaga bituuka bitya mu paalamenti y'eggwanga ebisiyaga bituuka bitya ku radio z'eggwanga bifuuke discussion automatically yemmwe ababeera bali mu kubipromotinga kakati kano kalinga ekinyonyi ekyasamye buli ekijja kikabaka buli ekijja kikabaka kakati kaako kasajja kakulu kabakidde za bisiyaga gondi tobuulire w'oyimiridde ayimiridde Magere emagere waliyo Babi emagere waliyo Shadrack Mbogo emagere waliyo Suubi Shine Nakai emagere waliyo Shalom emagere waliyo Solomon Kampala eyo ye magera wayimiridde tosobola kubuuza muntu wayimiridde weeyogerera wokka na wokka temututeeka mu bintu byammwe muzaffa mulye sente zammwe z'okupromotinga ebisiyaga fere tugenda bayambako bipromotinga kubanga nazzikuno ewaffe mu Buganda tekibangako discussion okudiscussinga ku kintu ekitabangako waka kitaawo n'ennyoko tebasobola kubayita nti baana bange mukuŋŋaane gwe yeekolera bonna bakakumwa nnyoko nassozi n'omufunisa olubuto agagenda kwamawemukirano era tugenda bagoba mu kika mugende kibi kigwana wala ng'eyeefuuka etya discussion mu kika Abeddi Bwanika kati naawe tunnyonnyole ssebo tukutaddeko awo ekibuuzo kyaffe bulijjo abantu bye beebuuza ate abamu bayinza okuba bakkonjera yensonga lwaki ffe twagala bive mu kamwako ng'obyegaana weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda wazaala omwana mu muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda omwana wa muwalawo Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo nze yeekolera